Okay, tubaniriza nateera ku Unique Media mwale ku sharinga ku likinga oyatanaba ku likinga mugamba likinge no subscribing kubanga information gituwa wano toyina ogenda gisanga walala kubanga tuwabulamu sabike gemanya gange Roland Selima era yali ku kamera okulaba nga ate buli kimu kifuna loud and clear. Polycarp omusumba gwendi naye tujja batumweyongeza mu program ndoza je ndalaawo nga tulina bye tunyumyamu naye leero njagadde ajja asooke awe obujulizi bwendowooza nti bujja kukyusa obulamu bw'abantu mwabali eyo kubanga nze bulina kye bunnyongeddeko nendaba nti bannaaye ebintu bisoboka. Mukama w'amaanyi, Mukama akola. Polycarp ogamba otya ssebo? Jendi Mukama wange. Kama yebaze. Oba muganda wange. Kati oli muganda wange. Obulamu bulungi. Omwaka muno gukyatandika tegubadde mubi. So far tegunnabeeramu tegunnayokya bulungi. Kale obujulizi buno wabuŋŋambyeko covid we yajja wano e Uganda. I think covid kyekintu ekyasinze okubeerawo kye nali sirabangako mu bulamu bwange bwonna. Bwe nali nkula banyumyanga panda gaali nti ku mirembe gy'obote ng'abantu simanya kafyu simanya biki nga sibiwulira nga ndaba firimu. Covid we yajja lwe lunaku lwe nasooka oba emyezi gye nasooka okulabiramu embeera mu Uganda buli kimu nga kiri ku stand everything mu nsi yonna nga buli kimu kiri ku stand still. Teri nnyonyi ewuka, teri kikola ki, teri bizinensi ekola, teri ki. Nze mu mwongo bwange ne ntegeera nti Mukama atulazeeko nti ebyensi bitumaliramu bwereere. Naye nze saali affected. Okay, nali affected mu bino ebirala naye covid teyankwatako. Mukama yannyamba. Covid teyankwatako ate nga oba oli awo engeri gye nkolwa amawulire nali ntambula naye nayambibwa. Njagala kumpa experience ya covid akwata atya yabeeranga atya then n'engeri Mukama gyakuwonyamu. Wonna wootandikira sikuyinaako buzibu. Yesu yebazibwe. Oluganda nebaza nnyo Unique Media ku lw'akakisa kempeereddwa. Naye covid bw'atandika okujja eri ukendoza yasookerayo nga mungiko okusinga wano. Netandika okukankana ne tukola ki? Ate engeri gye njagala okusaba nasaba neŋŋamba Mukama njagala ontwale mu nsi y'omwoyo ondage covid ono kyeki. Era olwo olunaku lwe nasaba nnyo, nasabira essaawa nga 2 neŋŋenda mu kirooto. Nagenda nensanga omuguwa gwali gulukiddwa, gulina engeri gye gulukiddwa naye nga munene gwenkananga flat nga size ya flat omuguwa kati nga guyita eno nga ng'omuntu ne bw'oba oni toyinza kukola ki? Gutaggulula. Kubanga baali bagusibye. Nenzuuka natya kye nalaba kino Mukama yakisobola. Kati awo ng'abantu bafa bakola ki? Lubalumu nga mbakola nga ntandika like any other signs nga ntandika mpulira olusujjasujja, omutwe gunnuma, ngenda owulira nga nzitowereddwa. Namala ennaku nga 2 nga bwewebaka obanga agenze ebuziba obanga aswikinze ofu obanga avuddeko ovaako ate okuzukuka okuzuka nalwo lutalo nga naawe atandika butandisi. Yali atandika nga simusuubira neŋŋamba omanyi osinzira ku bye mpulidde kampiteeko mu gundi mu ddwaliro olabe bakole ki? Kati feri kiti batuwaza bwereere kuba tebagala kasito bagamba covid kit
bajja ne bayinza n'ogikukanyugira gwe wano twasasula ng'oba ate zaali za kusasula era nga bw'omala ogifuna engeri gye twali nga tulina okuddayo okukola nga tebaagala abamu bakole kibaleme kujja kukola nga bw'omala ogisikaninga results ne zigenda ku database ya gavumenti kyolaba baali bamanyi bino emitwalo emeka bano be bafudde bwe batyo nga nzija munaye ntesitinga akange nga nsanga ndiki positive covid ng'atandika nemmanya naye nga nze omutwe gwali gunnuma non-stop gwa bwe yatandika gwo gwannuma okuva we natandika omufuna paka Mukama okukola ki okumponya nga omutwe guba gunnuma. Covid we yankwatanga kikye nali sayini eyali esooka eyo kuba kati ndi mu kubuuza gwe gwe yakwatako eyali esooka nga yo omubiri otandika wulira otyanga ebirala tebinnajja kati simanyi bulungi omanyi experience y'omuntu ebeera testimony kati nze bali abalala simanyi kiki kye baakola ki tuli ku Polycarp naye nze Polycarp nasooka nempulidanga omusujja nempulidanga omusujja ate n'ekirala nga buli kaseera mbeera mukoowu nga mba nkooye kati bwe neebaka nze banaye okuzukuka lutalo dakiika zo 5 ate ozukuka buli kumbali kuluma buli wamu nogaaba banaye mbadde ku oli yali spiritual warfare kati olwo otegeera nti oli positive ntegeera nzija ewaka neŋŋamba mukyala wange nalinamu karuumu akatono mu nnyumba kalimu omuvaizo bakayita box room nga ŋŋamba omanyi ngenda kwesibira mu kano karuumu isolation paka nga nkoze ekimponye olwo naye nina bebe ayina emyezi 2 galu wange kati nasooka nga ayina emyaka egyo 2 be bana babiri nenkomawo neŋŋamba mukyala wange nze kati ngenze mu gundi ngende mu isolation kakati tewayinaamu kutya nti kenzudde nti ndi positive olowooza abeewaka saabasiiga dda ekyo saakirowoozaako tewakirowoozaako saakirowoozaako naye nali mmanyi kimu bayinza okuba bafunye naye kyonna kyekiri let me do what let me stay away from them. Yes. Kati bo tewabateekayo gamba aba nabo beekebere balabe. Kati mu kugira bwenti kalenzi kange akato liwe kali kubanze nga nkola kiro kandaba kumacha wekanda akaduka kati polo nalimba mu toilet bwenti nga nesoga mukasenga omulenzi akola ki akulaba abayanda bajjadduka bwati nenzigalawo oluggi nakuba emiranga mamwe kyamusukirako n'agamba bwe kuba kulwala covid fenna tujja kukola ki kulwala naye vaayo naye sigenda kisobola ekyokwegalira eyo munaye nenvaayo yenga mulamu nga ki n'abaana netutandika mba nkyali awo senyiga ng'ayingiramu senyiga bw'ayingiramu ekifuba nga kikola ki naye bwe yasooka okujja kuba ndi musajja musabi namanya nagamba covid ngenda kukulagako kati by about 3 days nga kati buli omu amufunye omukyala afunye covid mutabani afunye covid ekisinga ennaku n'ow'emyezi 2 ng'akoze eki ng'afunye covid beekebeza ate awo tebetaaga kwekebeza naye actually kakiti kaalimu mukyala wange neyekebeza ng'ayina obwana twali tetwetaaga kukola ki akamu kaali kayonka what do you expect nga tubeera awo senyiga n'atandika okukola ki n'atukuba kati nensooka nsaba nempika prayer nga tekola wali osabyeko ng'omanyidde sala zitera okukola nga tebikola ninga kankiweemu ati awo ndi mu nnaku 3 ne tugenda mu 5 olomira ku medication ate eri medication kigwe bakuwa
bakuwa panado ng'olwo bakugamba. Nali mmanyi eyo mwe medication mufuna. Nze saalabako medication. Kubanga waliwo akaseera akaatuuka ne tuyita ambulance nga kituyitiriddeko. Ne batuleetera ambulance 2. Emu ya mutabani waffe, emu ya muwala waffe, nga ffe abazirimu nayinafe ababagoberako naye nga tuli ki? Ng'abaana bo tugamba bagenda kukola ki? Batuuse okukola ki? Okufa. Kati awo zaali mu nnaku nga 5, kati mu nnaku nga 8. Lindako. Byonna byoli mu kunyumya biri mu nnaku. Si wiiki naye nnaku 5, 8. Kubanga kyetwali tumanyi duration yayo yalinga 14 days. Yali 14. Yes. Bw'osukawo bw'otuukawo ku 14 virus ebeera ekoze eki? Ebeera efudde. Oba katugayo ebeera enafuye bateyinza to go beyond that. Munnaye nga ntandika okunyiza ssenyiga. Kati we natandika nentuuka nga nnyiza nnyo. Ndowooza because of the pressure. Nentuuka kati nga nnyiza musaayi. Nentuuka nga nnyiza musaayi nga libwe nnyiza musaayi. Kati amaanyi olumu ganzigwamu nga mmaze okusaba nsabye. Nentunulira muwala wange. My little girl, she was just 2 months old. Jukira ye tayinza kunyiza. Kati ng'engeri yokka gye nsobola omuyamba. I have to put my mouth on her nose. Nkoleki? Nsikeyo. Mpande. Natuuka ne ngamba Mukama kati kino kiki? Kale nze kandwale ne muwala wange. Nentuuka nensaba nze mmanyidde okusaba Mukama n'akola naye nga nsaba nga ndaba Mukama alinga ngadduka akola ki? Akuleka. Agenda eri yeeyongerayo. Nenyiza kati nga nnyiza musaayi. Engoye nga nnyingi. Nentandika okukolola omusaayi. Nalina kilo 9.3. Nagenda otuuka nga nina 83. Yandyako kilo ezo 10 mwezi ennaku mu kukolola. Nga byoyitamu n'omukyala byalimu. N'omukyala ne yamala naye n'atuuka n'ayitamu fenna ne tusala weight nga tulina ensingo mpanvu zikoze eki? Kati nga tufuuse balaalo. Nga COVID akola ensingo. COVID yabanyiga ne mukola ensingo z'abalaalo. Mufuuka balaalo. Fenna ng'era omuntu omulabira ku nsingo gy'osooka okukola ki? Gy'osooka okulaba. Tulowooza beauty. Kumbe COVID nannuma nentuuka nga sikyasobola kusaba. Kati waliwo akaseera akaatuuka and I started to hallucinate. Hallucinating kyeki? Kwe kubeera awo emisana n'obeera awo n'otandika olaba oba ebitambula nakola ki? Waliwo olumu nagenda nenzukako nentunuulira ekitabo. Bible yange yaliwo awo nga sikyalina nagagisoma. Page zatambula. Ne ziva eno nga nzitunuuliddemu ku emu. Gwe ng'oziraba? Nga nziraba. Ne zimala ne zikola ki? Ne ziddayo ebyaddala. Ng'oli ku panado wo ne saala. Panado. Ebino ebintu byonna biconcoction bikyo ate ebyeri ndooza byawukamu nga ku bino. Kubanga anyway byonna ne tubikola. Amwana fenna kati nga tukoze ekitula tugenze mu ddwaliro twagenda ne batugamba kola ki? Naye waka. Kati akaseera kaatuuka n'atandika okunkosa eno muki? Mu lubuto. Mu lubuto. Mu mawuggwe. Kati nentandika nga mpulira ninga ng'ayina ebintu ebikoze eki? Ebivunze munda munze. Kati nga bwe mmala n'enzisa ekivundu. Kubanga ekivundu kikola ki? Kiva eri nekikola ki? Nekijja wano ate nenkola ki? Nenkisa. Kati nze kyemba ngamba obujulizi buno njagadde mbuwe kubanga COVID eyankwata yali wakukola ki? Yali wakunsaanyaawo. Teyali ng'onoono wa bulijjo osimanya ndwadde mugundi. Ye yali wakukola ki? Kusaanyaawo. Ekintu ekijja mu nnaku zizo ne kikulyako kilo 10 olowooza kiba tekiri serious. Kiba kizze kutwala. Wasala kilo 10.
mu nnaku ziizo mu nnaku 10 buli lunaku oba nga asalako kilo n'ofuna ensingo eno. aha olwo tuli mu nnaku nga mmeka awo wotandikira obuulira kino ekyekivundu kati awo nga ndi mu nnaku nga 9 nga okolola waliwo ekintu nga nali mpulira nga nina ebivunze munda kati nga Yesu muyise aganye taata muyise mwoyo omutukuvu muyise baganye okukola ki okujja kati luba lumu kati natuuka okutuuka kati waliwo wenatuuka nga sikyasobola kussa bulungi natandika nga kati okussa kuba obeera mu bulumi nga I take half a breath then akaseera ne katuuka kati nga breath nga ntwalako kwota olwogenda nga ngenda nga nkolodde byonna ebyokukolola mbimazeeyo biki kati nga ntandika okutambula weesika bwesisi sikyalina maanyi gakola ki covid aluma muganda wange era awo abamu twafiirwa abamu mikwano gyaffe bakoze ekibagenze kati nga manyi nange ngenda kubeerako eyo list ologenda mugundi nawulira mwe mwali batugamba yo muyina medical gundi at least teringange yaffe eri a bit improved and what olwo batwala mu bino bye nali mpulira babiyita batya ventilation webikyo ventilation ebyo kati ventilation fesebo twali tuqualifying for ventilation we didn't get the ventilation kubanga byatuuka nga bikubyeko nga bijjudde nga tebasobola kukola ki they couldn't take everyone. It was really bad ate nga abamu tulina bias nga tugamba osanga bali abazungu bebasookayo ku priority engeri gyendi omuddugavu ne tuba nga tulinamu ako ka bias ye politics abaawuliwamu era nze bwe nagenda ffenna twali bana ne bagamba tetwali mugende waka munywe caayi munywe fruit mukole ekyo omubiri gukole ki gusobole okulwanyisa covid. Kati olwo owulira otandise okutwala kati waliwo wenatuuka musaayi kolola musaayi kunyiza musaayi obulumi bunuma omutwe gwanuma non-stop nga tegukyali mutwe migraine simanyi migraine kati nga gukola ki gunuma kati nentuuka nga sikyasobola nga nzisaako kakwota kubanga bwossa nnyo ate owulire eno ogenda kukola ki kati mba nkyali awo lwali lumu olw'eggulo nga neesika ku kitanda bwe nti eddoboozi lyajja siriryerabira neriŋŋamba whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Bakigamba batya mu Luganda? Ye buli alikoowoola erinnya lya Mukama alirokolebwa oba aliwonyezebwa. Bampaayo akakisa kamu kubanga nali namukoowoola dda ng'alinga ng'eyadduka naye eddoboozi lyajja an audible voice ne lijja ne liŋŋamba whoever calls upon the name of Jesus shall be saved. Nga ntuuse okufa nemala nenkola ekirungi nti I know the name of Jesus, the name that is high above any other name. The Bible says there is no name under heaven or on earth or under earth by which men should be saved. He was given a name that is high above any other name, that at the sound of the name of Jesus every knee will bow and every tongue will confess of the things in heaven and those on earth and those under earth that Jesus Christ is Lord. Mukama najja nanneegambira ati koowoola erinnya ekirungi. Erinnya nali nkoze eki ndimanyi manye erinnya lye limu lyokka ne ŋŋamba Yesu nga ndiyita mu luzungu Jesus eyali assa kakwota we nagenda olaba nga nzikirizibwa okuyita erinnya Jesus. Nagenda olaba
nga ekyali kiziyiza nga sikyasobola kussa tekiyinza kunziyiza nga nkoze eki nga mpise Jesus nempita Jesus nenziramu nempita Jesus nagenda olaba nga ntandise okukola ki nga ntandise kati buno obulumi nentuuka nga sikyakola ki nentandika nempita Jesus neŋŋamba erinnya likola ki likola nentegeera kati kino kyekisumuluzo kino kyekikola ki kyekimpisaawo nakuyitira Jesus nayita Jesus netandika okuyita Jesus nagenda owulira byonna ebyali bikoze ekyobulumi bwonna nga bugenza omutwe nga gukoze eki omutwe nga guteredde yadde ensingo yo yasigalawo wasigala oyina ensingo ndaalo banaye nayita Jesus nempita Jesus nempulira nga nze nankola ki nga ntandise okuwewuka buli kimu nempita Jesus nga ntandise okussa bulungi senyiga n'agenda ekifuba awo there and then nayita for like the next 1 hour naye the miracle is omwana wange omulenzi omuto Nzuukira ye yali omukuluko yawonerawo kwolwo nze lwempona bwe yawona n'akawala akato ak'emyezi 2 nekawona nako ne fe like twali bubi ne tudde engulu bwetu muwona lumu yes naye nkubulire nayita erinnya Jesus kubanga nze nali mmanyi nali ngenze nga ndi magombe eyo erinnya Jesus gye lyakola ki eryakujja eryamponya eryanzijayo nayita erinnya bana erinnya Yesu lirimu amaanyi. They don't know but there is just something about that name of Jesus. Nawona era Jesus erinnya Jesus gye lyakola ki nze lyamponya corona naye nali nfudde. I just want to encourage someone out there. I don't know what you're going through. I don't know what sickness you're going through. I don't know whether it is cancer. I don't know at whatever time you watch this message. I dare you to call on the name of Jesus. Don't call it once. Don't call it twice. Call it for as much as your strength can allow you. I called on him. He never let me down. Whoever calls upon the name of Jesus shall be saved. Okay. Obujulizi tubuwulidde era Mukama aweebwe ekitiibwa. Kibuzo kyange. Message ki gy'oyinza okuwa abo abatulaba, kimanyi batulaba. Abalowooza nti ebya Yesu tebikola. Message nsobola obbawa. Manyi waliwo akayimba kagamba Jesus, Jesus, how I trust you, how I proved you over and over. Waliwo ka program akagenzemu ne bagamba Yesu ye musumbani, ye musumba omulungi. Ebibi bwe omulayi bwakusalako Yesu takola ki takudduka. Kale luli yalinga yali anvuddemukko oba yali alina kyayagala yali agezesa ina kyayagala oyitemu n'akomawo yagamba even if your father and mother leave you I will never leave you nor forsake you. He's there. Okay. He will always be there. Kale Pastor Polycarp gwe tubadde naye ng'awa obujulizi obwa COVID wabeera nga teyakutwalira wa famire ayina oba yakutwalira mikwano gyo waba teyatwala ku mikwano gyo kale ayina okubanga yatwala ku muntu gw'omanyi obanga yamuteekako ekintu. Kakati omuntu wajja n'agamba nali ŋŋenda Mukama n'amponya, tuba tulina okukkiriza nti Katonda, omanyi ekinyumira ku Katonda nti era bamuwakanya eyo ntuuka ne ŋŋamba naye awakanya Katonda aliko ki? Omuntu yakumanya tonnazaalibwa nga tonneemanya na linnya, n'akumanya n'amanya ne wooliba, naye ate n'ojja n'omuwakanya. Omuntu eyatutonda n'ofuna amagezi ago, kale oba n'ofuuka dokita ow'amaanyi oba n'ofuuka ki ow'amaanyi,
yakutolerako katono ku magezi ge, katono kati nojja n'otuuka n'owakanya ebya Katonda. Tuuka ne ŋŋamba oba Mukama yalyoka neyeekweka. Otherwise abamu ngaffe twandibadde tugendayo ng'ekitututteyo kumuwa ku magezi kumugamba bano kitoba tujjirawo. Naye Mukama tumuwa ekitiibwa nti ekisooka wawona. Ekyokubiri ne tumuwa ekitiibwa nti mu COVID mu nsi yonna oba tewategeera maanyi ga Katonda kati gw'olina ekizibu. Kubanga yatulagako nti amagezi gaffe bye tulowooza ntutegeera nnyo, simanyi ebyobugagga byaffe, simanyi ebyaki, n'abazungu be twesiga bonna yatulaga nti nsobola obbavunnamya buli kimu ne kidda wansi. Kakati oba tewayigira mu COVID nti Katonda gy'ali, kakati gw'olina ku kizibu. Gwe tetukusobola, tukulekedde Mukama Katonda y'aba akutereeza. Kale omukyala naye yawona. Twawona omukyala ye yamalayo ennaku nga 2 n'awona. Addawo. Omundabira omugamba mwagala nnyo, yeebale kukuuma tusiibule tube ng'ate njagala oba omaliriza olekereyo obugambo abalaba, of course nga businziira mu bujulizi buno bwe tuwadde, n'okuzzaamu abaweddemu essuubi nti buli kimu kisoboka mu maaso ga Katonda, ebiremye byonna bisoboka. Okitaba? Then nkimanyi bajja kubeera blessed with your last words. Amen. Thank you Lord Jesus. Kubanga obujulizi bwange nabuwaako omukyalo omuzungu, nagenda n'enrecordinga n'essimu yange nemuweerezaako, yali alwadde COVID n'awona. Addamu amaanyi. Waliwo ne wano ono ye yali alwadde long COVID wano ali wano mu Uganda, ye yali akolola nga generator. Nemugamba call on the name of Jesus. Kubanga ye ne ssente ze baali bamusabye oba obukadde bubiri nga tabulina. I just want to pray for people for healing because Jesus is the healer. Whoever you are there and you're not well physically, spiritually, nkusabira mu linnya erya Yesu. I pray for you in the mighty name of Jesus. We take authority over every sickness, over every disease, over every infirmity. In the name of Jesus, let them live. We command them to live. We command their power to be broken right now in the mighty name of Jesus. And we call the angelic presence of the Lord, the angelic forces, the ministering spirits of the Lord to back up my words from whatever time you listen to this. And let healing, may you be healed, may you be made whole, may you be restored in the name of Jesus. God bless you, love you so much. Amen. Be healed in the name of Jesus. Amen.